Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi babuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda y'emmere y'omwoyo ng'era nsaba Mukama atuteekeko ekisa kye atuwe omwoyo we atukulembere era atuyigirize n'olunaku olwaleero nga tuyiga era nga tubaako kye tufuna obubaka okuva wa Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba ali yawuliriza oggulewo omutima gwo oguteeketeeke okuwulira ekigambo kya Katonda, ekigambo ekireeta emirembe mu mutima gwo, emirembe egitali ng'egy'ensi eno naye emirembe Mukama waffe Yesu Kristo gye yatulekera, emirembe gye yalina ng'akyali kuno ku nsi. Bwe yali atambula ku nsi kuno emirembe gye yalina gyegyo gye yatulekera era gye tufuna buli lwe tuwulira ekigambo kya Katonda. So nga emirembe gy'ensi eno gyo gya njawulo, emirembe gy'ensi eno girabika kungulu, buli omu ng'atulaba tulabika tulina essanyu olw'engeri gye twambala, olw'engeri gye tulabika, oluusi olw'okuba we tusula, naye ng'ate ebyo bibeera kungulu, naye munda mu mutima nga bangi tebalina ssanyu, nga kungulu balabika nga basanyufu nga bali obulungi, naye nga munda mu mitima bangi tebalina ssanyu, tebalina mirembe, balina okwemulugunya, balina ebibuuzo bingi mu mutima. Kati ekigambo kya Katonda kye kijja ne kireeta emirembe munda mu mutima muli, n'obeera ng'omwana omuto ne weebakanga omwana omuto nga tolina kweraliikirira, nga tolina kutya, ng'olina essuubi erijja munda mu ggwe. Gyegyo emirembe Mukama waffe Yesu Kristo gy'atuwa ng'era giviira ddala mu mutima, kuba tujjukire ne Mukama waffe Yesu Kristo atunuulira mutima. Ku mumwa ne twogera ebirala naye nga mu mutima tuli kintu kirala. Ye Mukama atunuulira mutima mu buli kiseera, mu buli mbeera yonna. Mukama atunuulira mu mutima gwaffe era nga ekiwandiikiddwa mu kitabo kya 1 Samuel chapter 16 olunyiriri olusooka. Mukama atunuulira mutima kubanga mu mutima Mukama waatuula, kubanga omutima gwo kyeguli oyo yeggwe era ekyo kyoli. Omutima gwo kyeguli kyekyo kyennyini yeggwe, era nga tujjukire nti omutima gwo gusobola okuuma omuntu katugeze alina kyakoze ekibi. Omutima gusobola okuuma ekyo obulamu bwo bwonna ne guteerabira ekintu kye bakola. Kati omutima gwa njawulo, buli kimu kiviira ddala mu mutima. Omutima kyeguli ekyo kyoli, si kino abantu kye balaba kungulu. Mukama atunuulira ekyo omutima gwo kyeguli, ky'omanyi obulungi. Era omutima gwo we guli we wakaawo, awo w'obeera. Omutima gwo gye gubeera we wakaawo era buli omu waakutegeerera. Omutima gwo guli ludda wa? Omutima gwo gusobola okutuukibwako ekiwundu ne kitwala ebbanga ddene okuwona. Omutima gwo gwe gwogera biki by'osinga okwagala, era omutima gwo gwe gwesitula n'ebirooto byo na biki by'osuubira okubeera. Kebeera essaala gye tusaba erina kuviira ddala mu mutima, si mu ndowooza, wabula erina kubanga eva mu mutima. Yeyo essaala ekola enjawulo era Mukama gy'awulira eviira ddala, erina kubanga eva mu mutima, erina okubanga eva mu mutima. Omutima gwo gwe gugoberera Mwoyo Mutukuvu ky'agamba, era omutima gwo gwe guwulira Mwoyo Mutukuvu ky'agamba. Gubeera mutima gwaffe era Mukama atunuulira mutima, era Mukama apima mutima mu buli kimu. Kakibeere ekigambo kya Katonda kye tubuulira kirina okuba nga kiviira ddala mu mutima gwaffe, mutima gwo gwabuulira. Ekigambo kya Katonda ekikola enjawulo si kyekyo kye tusoma mu Bayibuli, era ekigambo kya Katonda ekiramu, ekirimu obulamu, ekirina Mwoyo Mutukuvu, kyekyo ekiri mu mutima gwo. Bwe tukisoma mu Bayibuli ne tukiteeka mu mutima gwaffe ne tukifumiitirizaako, olwo ekigambo tukiwa obulamu. Era ekigambo kya Katonda tumala okisoma ne tukiteeka mu mitima gyaffe
ne tukitambulirako ne tukola ekigambo bye kitugamba, olwo tusumulula amaanyi agali mu kigambo, olwo kifuuka ekigambo ekiramu. Bw'oba owulidde ekigambo kya Katonda n'owulira ng'omutima gwo okukwatibbwako, kitegeeza ekigambo ekiri mu mutima gw'oyo abuulira enjiri, ekigambo ekiri mu mutima gwe Mukama kyaba akoosezza okuwa obulamu, olwo naye n'asobola omuyisaamu obulamu ne bugenda mu mutima gw'omuntu omulala. Omutima gwo buli kimu kye tukola kirina kuviira ddala mu mutima gwaffe, kubanga omutima nga bwe gulowooza era naffe bwe tutyo bwe tuli. Omutima gw'omuntu nga eguba era naffe bwe tutyo bwe tuli. Keebera essaala gye tusaba erina kubanga eva mu mutima, amaanyi Mukama g'atuwa, kuba yatusuubiza nti we tunaafuna Mwoyo Mutukuvu ajja tuwa amaanyi, naye ago amaanyi gabeera mu mutima mwe gava. Kwobeere wagabanako n'omuntu omulala amaanyi ga Katonda gabatadde ku bulamu bwo, era galina okuba nga gaviira ddala mu mutima. Era essaala ge maanyi era amaanyi ago gaviira ddala mu mutima. Essaala yo erina kubanga eva mu mutima okuba n'amaanyi. Essaala erina okubanga eva mu mutima, ate tujjukire essaala ge maanyi. Oyo ayagala amaanyi ga Mukama okweyoleka mu bulamu bwe alina okunyiikira okusaba, ng'ekiwandiikiddwa mu kitabo kya Mark chapter 11 verse 24. Ennyiriri nnyingi ezoogera ku ssaala n'amaanyi agali mu ssaala. Bw'osoma ku kitabo kya James chapter 5 verse 16, bw'osoma 1 John chapter 5 verse 14 okutuuka 15, wonna woogera ku maanyi agali mu kusaba. Ebintu bingi mu nsi buno omulabe byabadde ayagala okukola, naye olw'essaala z'abo abakkiriza ebintu ebyo ne biyimirizibwa. Olw'essaala ebintu bingi nnyo omulabe byateeseteese okukola mu nsi, naye ne biyimirizibwa lwa ssaala z'abantu. Kati essaala yo gy'osaba y'amaanyi, erina amaanyi era ekola. Mukama agiwulira. Essaala gy'osaba si ya muzannyo. Essaala, olw'essaala ze tusaba, olw'essaala abantu ze basaba, endwadde ziwonyezeddwa, ebintu bingi ebikyamu ne bikyusibwa. Era nga mu kiseera kino twetaaga nnyo okusaba n'okusinga ebiseera eby'emabega byonna, kubanga essaala ze tusaba, essaala z'osaba ze ziteeka emitego mu nsi ey'omwoyo. Emitego egyo ne gisobola okukwata dimoni n'emizimu emirala emikyamu omulabe gy'agezaako okuweereza, okutta, okuzikiriza n'okwonoona. Essaala z'osaba, tugende maaso n'okusaba, tusabe nga tetukoowa, nga tusabira buli omu, abasumba, amakanisa, baliraanwa baffe. Tusabire nnyo n'abatakkiriza, abatannaba kufuna kitangaala. Tubasabire Mukama abakolere ekkubo basobole nabo okufuna ekitangaala, kuba bangi bye bakola bambi tebabimanyi, kubanga bakulembeddwa omwoyo ow'omulabe, omwoyo w'ekizikiza. Nga naffe bangi twatambuliranga mu kizikiza naye bambi nga tetumanyi, ate n'abatusabiranga nga tetumanyi. Naye bwe twamala okukkiriza Mukama, olwo ne tukkiriza nti bambi waabangayo abatusabira, oluusi nga tetubamanyi na bamanya, ne batusabira tujje eri Mukama. Era mazima Mukama n'addamu essaala zaabwe. Naffe twongere okusabira buli omu, kaabe wa ddiini ki, kaabe ng'ava mu nsi ki, kaabe ng'ayogera lulimi ki, kaabe ng'afaanana atya, tusabire buli omu, tusabire buli omu. Abantu bangi bayisa mu ngeri eyinza okwewunyisa ensi eno, naye nga bambi si be bo, wabula abaawo omwoyo ow'ekizikiza abaabalimu abaleetera okweyisa bwe batyo. Kati ffe tulina basabira. Mukama ajja kuddamu essaala zaffe. Oba baaluganda nga tebannaba kukkiriza Mukama, oba ba mikwano, ffe tugende maaso na basabira. Olw'okusaba bangi bawonyezeddwa, endwadde nnyingi ziwonye. Olw'okusaba bamuzibe bafunye okulaba. Olw'okusaba bakiggala ne batandika okuwulira. Olw'essaala z'abangi, olw'essaala zo n'abalala bangi ababadde abanafu mu mwoyo baweereddwa amaanyi. Olw'essaala amawanga mangi gabeerawo nga Isirayiri lwa ssaala. Olw'essaala zo dimoni nnyingi zisibiddwa. Olw'essaala tugende maaso n'okusaba, tusabire ebitundu bye tubeeramu. Era okusaba obeera oyogera na Katonda,
okusaba obeera oyogera na Katonda, olina okuba ng'osaba nga eva mu mutima gwo, essala ng'eva mu mutima gwo. Bw'oba ng'osaba ng'okijja mu mutima gwo, nga ddala omutima gwo ogutadde mu maaso ga Mukama nga tolina kyokwese, omuntu yenna asaba nga kijja mu mutima gwe, teri asinga munne mu kusaba. Abantu babiri bwe baba nga bonna basaba, nga basaba okusinziira ku kwagala kwa Katonda, tewali asinga munne. Igwe era osaba kye kimu nga nabbi yenna gw'osomako mu Bayibuli. Nabbi yenna gw'osomako mu Bayibuli oba omutume yenna, Mukama akuwulira kye kimu era essaala ye erina amaanyi ge gamu. Nabbi yenna gwe wali osomyeko mu Bayibuli, bw'obanga essaala yo osaba okusinziira ku kwagala kwa Katonda ng'okulembeddwa Mwoyo Mutukuvu, nga ky'osaba okulembeddwa Mwoyo Mutukuvu, oba wenkanankana kye kimu ne nabbi wa Katonda yenna gwe wali osomyeko mu Bayibuli, era essaala yo eba erina amaanyi ge gamu. Essaala erina okuba nga eva mu mutima. Olw'okuba essaala erina kuva mu mutima, oli kaabeere nga tawulira nga kiggala, oli kaabeere nga tayogera, kaabeere muzibe, kaabeere nga kiggala ate nga muzibe, kwegamba nga ali buli kimu mu mutima. Mukama mukolere ekkubo, asobola okusaba, naye asobola okusaba mu mutima. N'oyo abantu gwe balabanga gwe bayinza okuyita omulalu, mbw'oba alina ekizibu ku bwongo, naye wabaawo eddakiika, wabaawo naye akaseera wabeera mu mbeera ze nga ategeera bulungi. Mu kaseera ako naye asobola okusaba mu mutima gwe, era Mukama amuwulira. Okusaba mu mutima, ffenna we wali empuliziganya yaffe ne Mukama Katonda. Oyo yenna anoonya okusonyiyibwa nga kijja mu mutima gwe, mazima agenda kufuna okusonyiyibwa. Bwe bubaka okuva wa Mukama waffe Yesu Kristo. Sabira eggwanga lyo, sabira emikwano, sabira balirwana, sabira abatakkiriza, sabira abalabe bo. Mazima ensi nga bwe tugiraba temanyiiko wadde akatono bwe kati ki ekigenda okubaawo mu biseera ebijja, so nga ekigenda okubaawo kigenda kuziba bangi amaaso. Tujjukire nti waliwo omuntu ayinza okuba nga aweereza Mukama katugeze oba nga pasita ng'aweereza Mukama, ndetanga kyakulabirako. Omuntu ayinza okuba nga pasita, katugambe bapasita babiri, nga waliwo bapasita babiri, ng'omu yakeera bukeezi neyetuuma erinnya pasita olw'ebigendererwa bye, oba nga naye ayagala kubeera mu buweereza, era ddala n'agenda mu maaso n'abeera pasita. Ate ne wabaawo n'oli ng'alina okuyitibwa okuva mu ggulu, ng'era bamumanyi, ng'era afuna obuyambi okuva mu ggulu. Abantu babiri baba banjawulo, oli aba yakyeyita, omulala aba yalondebwa ng'era yayitibwa mu ekyo. Ebiseera ebijja era ebitali byawala, oyo yenna yenna nga yeeyita bweyisi mu buweereza bwonna, kakubeere kuyimba mu kwaya, kakubeere kubeera intaseesa, kakubeere obuweereza bwonna oba mubuulizi, obuweereza bwonna, oyo yenna nga yeeyita bweyisi mu buweereza obwo, mazima ebigenda okubaawo mu nsi bigenda kumuziba amaaso, bigenda kumuziba amaaso. Ebigenda okubaawo kugenda kubagezesebwa, gugenda kubanga muliro mu nsi ey'omwoyo, omuliro Mukama gwagenda okuleeta ogezesa oyo yenna atali wuwe, oyo yenna atali wuwe era atalina butereevu mpuliziganya na Mukama Katonda. Ebiseera ebijja bigenda mubeerera bizibu nnyo, bizibu nnyo, era ebiseera ebijja bigenda kuziba bangi, kuba Mukama waffe Yesu Kristo agamba mu nsi ey'omwoyo waliwo ejjengo erigenda okujja nga lyera buli kimu, nga liringa ejjinja erikka wansi olusindikiddwa okuva ku lusozi, nga lijja lyera buli we liise. Mukama agenda kugezesa mu mwoyo. Ebigenda okubeerawo mu nsi bigenda kuleeta okugezesebwa, kubanga mu mbeera etali ya bulijjo oyo agamba nti nabbi, mu mbeera etali ya bulijjo kololo bagenda okutegeera nti ddala oyo nabbi, kubanga embeera egenda kubeerawo nga oyo awulira okuva eri Katonda alina okusaba mu lujjudde, asabe
alagire embeera eveewo, mazima kwolwo bagenda kutegeera nti oyo agamba nti nabbi, mazima nabbi. Kwolwo bagenda kutegeera nti ddala oyo mubuulizi. Kwolwo bagenda kutegeera nti ddala oyo alina amafuta ag'okuyimba mu kwaya. Kwolwo bagenda kutegeera nti ddala oyo alina amafuta g'obuweereza, kubanga embeera ejja etali ya bulijjo egenda kwetaaga okukkiriza okutali kwa bulijjo, egenda kwetaaga essuubi eritali lya bulijjo, egenda kwetaaga essaala ezitali za bulijjo. Kwolwo lwe bagenda okutegeera nti ddala omuntu oyo ayogera ne Mukama Katonda, kubanga embeera egenda kutabula buli omu, abantu bayayaane okuwulira okuva eri Mukama Katonda. Era kwolwo lwe bagenda okutegeera nti ddala omuntu oyo kye yeeyita kyali, kubanga Mukama agenda kuleeta muliro, agenda kugezesa mu mwoyo. Buli muti gwonna ogusikiriza ekitangala kya Mukama okutuuka ku ttaka, okutuuka ku nsigo ez'ekitangala eziri mu mitima gy'abantu, buli muti gwonna ogusikiriza ekitangala ekyo munne gugenda kutemebwa, olwo ekitangala kijje butereevu kituuke ku nsigo ey'ekigambo kya Katonda eyasimbibwa mu mitima gy'abantu. Tusabe nga tuviira ddala mu mutima, tusabe nga tuva mu mutima. Mukama agenda tuddamu, Mukama agenda kutuddamu. Kawabeere mu makanisa bangi bakyabuusabuusa okukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bangi bakyabuusabuusa nti Mukama agenda kukomawo n'eddoboozi ly'omulere erya malayika egy'okufuuwa omulere. Bangi nakati bakyakibuusabuusa, naye kijja kubeera kizibu nnyo, era kijja kwongera kubeera kizibu eri abo abamanyaako ku kitangaala naye ne basalawo bagoberere okwegomba kw'omubiri era okwegomba kw'ensi eno, naye nga bamanya ku kitangaala. Yesu Kristo akwagala nnyo gw'ale yawuliriza, era nga tetunaba kutondebwa ku nsi eno. Okumanya Mukama atwagala, yasooka n'ateekateeka omuntu wajja okubeera ku nsi, yasooka n'atonda ensi, n'ateekateeka omuntu w'anaamuteeka, n'amanya omuntu ajja kubeera ku nsi, ajja kwetaaga okutambula, ajja kwetaaga ettaka kwabeera, kwanaalima. Ebyo byonna Mukama yasooka n'abitegeka nga tannateeka muntu ku nsi. Mukama atwagala era akumanyi, era ayagala ojje gy'ali nga tebakkase, ng'olabye eby'ensi eno, ebya sitaani obirabye byayagala, okwegomba kw'omubiri okulabye, eby'obugagga by'ensi obirabye, naye n'obireka nogaako ogoberere Mukama, n'osalawo n'omutima gwo nga tewali akukase. Ekyo Mukama kyayagala, ayagala omutima gwo. Era mu kuweereza Mukama totya kintu kyonna, tolina kubeera na kutya kwonna, kubanga okutya kuva eri mulabe, okutya kuva eri mulabe, ng'ekiwandiikibwa mu kitabo kya Isaiah chapter 41 verse 10, era kiwandiikibwa ne mu Matthew chapter 16 verse 18, ate era ne kiwandiikibwa ne mu 1 John chapter 4 verse 4. N'osoma mu ngero 29-25, okutya tetulina kubeera na kutya, kubanga nga omunnyo ffe tusaasanye ku nsi, Mukama yatusaasanya ku nsi eno ng'omunnyo, era ng'ensigo ne tufuna emirandira mu mwoyo. Era Mukama Yesu Kristo agamba nti ku nsi kuno mawanga gonna tewali ggwanga lyatayinaamu bantu be bataddeko mafuta. N'aga mawanga gye tuwulira gye batayagala Katonda kagabeere mawanga ge tuwulira ag'Abawarabu. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti teri ggwanga litaliimu bantu be baliko mafuta. Tewali ggwanga lyonna litaliimu bantu be baliko mafuta. Era ddala ensi newankubadde ejja kwongera okubeeramu ekizikiza, omulabe tajja kusobola kumalirawo ddala abantu ba Katonda abaliko amafuta ge. Newaanaleeta abalabe ne bayingira mu buweereza, Mukama agamba tebagenda kusobola kumalawo nsigo ya Katonda entuufu, tebagenda kumalawo abo abawulira eddoboozi lye. Bw'obanga ddala oli wa Mukama waffe Yesu Kristo ng'omugoberera era ng'owulira eddoboozi lye, ng'ogoberera Mwoyo Mutukuvu, Yesu Kristo agenda kubeera naawe, agenda kubeera munda mu mutima gwo, ogenda mulaba mu buli kyokola ekikwetoolodde, era nabangi bajja mulaba mu ggwe, era bajja kuwa obujulizi nti mulamu era waali era waddala.
sigala ng'oli mwesigwa eri Mukama okutuuka ku kiseera ekisembayo. Tujjukire nti okwegomba kw'omutima gwo, byonna bye weegomba birina okuba nga bikwatagana butereevu ne Mukama by'ayagala. Ebyokwegomba by'omutima gwo era biki ebiri mu ndowooza byo birina okuba nga bikwatagana ne Mukama by'ayagala. Wuliriza nnyo omutima gwo kye gugamba. Weegendereze nnyo ebirowoozo ebibeera mu ndowooza yo. Biwulirize olabe ddala bikwatagana ne Mukama by'agamba by'ayagala. Era ogoberera Mwoyo Mutukuvu mu byo weegomba mu mutima ne mu ndowooza yo. Ekirowoozo ky'olaba nga tekikwatagana ne Mukama by'ayagala, ekyo tekiva eri Mukama. Leka Yesu Kristo akulembere. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tubeere n'ebirungi eby'ensi eno era abyagala nnyo. Naye we bibanga ebirungi bye twegomba, ate tugenda bifuula ebibumbe bye tusinza. Kubanga okusinza ebibumbe, omuntu osobola n'okusinza muntu munno nga tomanyi. Osobola okusinza ssente, osobola okusinza ebyobugagga, osobola okusinza emmotoka, osobola okusinza ennyumba oba n'ebintu ebirala, oba ne weegomba abagagga. Osobola okuba nga by'osinza nga bye bitutta omutima gwo gwonna naye nga tomanyi. Nga Yesu Kristo ajjanga mu kifo kyakutaana eno wansi, nga wano olina ebintu bye weegomba ng'obula na kufa bufi, ebyobugagga, abantu obuntu, musumbawo, kweganga by'otwala ng'ebikulu n'okusinga Yesu Kristo. Ng'eboogera erinnya Yesu Kristo olaba kya bulijjo. Naye ng'eboogera erinnya lya musumbawo, wenna omutima gutya ng'olabira ddala nga ate muntu wanjawulo n'okusinga Katonda. Yesu Kristo agamba, newankubadde oyagala ebirungi, naye bwe bibanga ebyo ebirungi bigenda kufuukira ebibumbe by'osinza, by'oteekako omutima gwo gwonna, ebikusuza ng'era bikusiibya bika by'amaziga ng'obyegomba kutuuka kuwaayo obulamu bwo. Bw'obanga bw'otyo weegomba ebirungi by'ensi eno, Yesu Kristo agenda kwawula ku ebyo bye weegomba, oba byebyo weegomba agenda byawula ku ggwe. Kubanga bigenda kutwala mu kkubo ekyamu. Newankubadde Mukama abitwagaliza, naye tusooke tuteeketeeke emitima gyaffe okusobola okukuuma ebyo singa aba abituwadde. Okusobola okulaba nti singa aba abituwadde, tulina okwongera okumunoonya nga bwe tubadde tumunoonya nga tetubirina. Era tetulina bikkiriza kutujja mitima gyaffe give ku Yesu Kristo kubanga tufunye ebyo. Y'ensonga lwaki bingi tubyegomba, naye olw'okuba ayagala tujje gy'ali, ayagala tubeere kimu naye, kubanga ffe tuli ku mutima gwe, atulowoozaako ekiseera kyonna. Y'ensonga lwaki ebintu ebimu atwawula ku byo, olwo tusobole okubeera nga tuli naye, tusobole okumuwa obudde, tusobole okufuna obudde obw'okubeera naye, obw'okumusaba, obw'okumulowoozaako. Kuba bingi bye twegomba, mazima singa abituwa tetugenda kufuna budde naye, tugenda kuba tubisinza businza, bituleetera amalala. Omulabe Sitaani ate bimuwe ekkubo okujja mu bulamu bwaffe ate abbe era abeeko byazikiriza. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu. Bw'oba okoze ensobi weenenye. Ekiseera kye tulimu mu mwoyo banna, ekiseera kwegamba ekiseera kye tulimu kya kutukuzibwa, naye okutukuzibwa kuno kwatandika emabegako, naye ekiseera kino Mukama ali mu kumaliriza okutukuzibwa. Abantu bangi bali mu kutukuzibwa kuba Mukama atutwala ku ddaala eriddako. Eno ensi egenda kubeera mu kizikiza, bangi kye batalowooza nko era bangi kye batasuubira. Era banaagenda okutegeera bangi ng'obudde buyise. Naye iggwe bw'obanga ddala oli wa Mukama ng'olina omwoyo gwe, kubanga Mukama ayogera mu Romans chapter 8 verse 8 ne verse 9. Mukama ayogera n'agamba nti oyo yekka alina omwoyo wa Kristo yeewuwe, oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Mukama bw'atyo bw'ayogera. Romans chapter 8 verse 8 ne verse 9. Bw'obanga ddala oli wa Mukama, kino ekiseera banne ekyo ekisinga obulungi okwolesebwa, okubikkulirwa. Eddoboozi lya Mukama kati liwulikika nnyo n'okusinga ebiseera by'emabega byonna. Mukama mazima ddala ali naffe, so nga ate ab'ensi eno bagenda kusanga ekizikiza kiri kye batalowoozanga nako. Naye mu makkati g'embeera eyo ffe abantu ba Katonda, era ggwe aliyo nga weekuumidde mu kutambula ne Mukama, mu nkolagana ne Mukama, kino ekiseera
ogenda kuba muntu wanjawulo kubanga emirembe mu mutima gigenda kweyongera buli olukya. Essanyu ligenda kubeera mu mutima gwo, ogenda kuba ng'omwana omuto, tolina kyotya, tolina kiweraliikira, ng'essuubi ly'oyina osinga n'abagagga abasingayo ku nsi eno. Ogenda kuba obasingira wala, essanyu mu mutima, emirembe mu mutima, n'okwongera okumanya Mukama Katonda wo. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, mubeere bulungi.